ngenda maaso n'okubanga mbalamusaako mikwano gyange mwenna abeekuumira ku Yugi Update TV tegeeza yonna gy'osinzirwa okulya ddala ekintu eky'amaanyi nnyo. Mukwano gwange jjukira nti nno emabegako awo tuzze tugoberera ensonga za Essential Motion ziri Honorable Ssekikubo z'ataamuza okubanga afuna emikono egyali gibulako. Nabawa information awo givuddeko ng'emikono gye yali anoonya yagiweza. In fact gyasukka namu ku gye yali alina okufuna gwe mukwano gwange ali eyo. Omusajja ono yawera ennemba n'okunoonya emikono. Jjukira yagendako mu West, yatravelinga n'agendako mu West okulaba ku ba MPs baayo. Yagamba nti nno ba MPs abasoba mu 40 abali mu West bonna amasimu gaabwe baagaggyeko, ate n'abo agayitamu tebakwata masimu gaabwe. Akitegeeza baali beekwese ensonga eno ey'okuba nga basayininga kuteekako signature ku lupapula luno gwe mukwano gwange ampuliriza. Naye Ssekikubo teyapondooka, yafaayo n'agamba ngenda kuba nga ntalagga bitundu by'omu North sobole okubanga nayo nkuŋŋaanyaayo signature ezo. Muganda wange ono we yali asaba amafuta, tegeeza ensonga zino twazinyomba nga tulowooza nti nayagala kwekkusa, naye kirabika ensonga yali ku mulamwa egy'okunoonya emikono. Era Sipiika Anita Amongo yakola kikyamu nnyo omwami ono wabanga teyamuwa mafuta, yandibadde yamuwadde galani y'amafuta. Yandibadde yamuwa egalani y'amafuta okusobola okunoonya emikono gino signature zino ezaali zibulako okusobola okusensyalinga motion. Jjukira nti nno motion eno estandinga kuba 4 commissioners. Ba 4 commissioners abaagabana akasiimo ke tuyita service award. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abaagabana akasiimo ke tuyita service award gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Update TV. Kaakati nno gwe ali eyo ampuliriza. Abantu abasinga tebategeera kigambo kino Essential kitegeeza ki? Kaakati eno ebeeranga form of statement ekola disapprove mu foomu yonna mu ngeri ekintu ekibeera kikoleddwamu in a resolution. Kwegamba ebeeranga statement okusobola okudisapprovinga ekintu ekikyamu kye baatwalanga ekituufu. Kyekitegeeza gwe mukwano gwange. Wabula kino mu paaliyamenti y'eggwanga tekiriimu, era kino ekigambo just kyewolebwa okukozesebwa okusobola okulaba nga tutuukiriza omulamwa, okusobola okulaba nga tulwanirira public funds. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati no members of parliament abasayininga Essential Motions against the 4 commissioners omwali Honorable Siriwaji, Honorable Esther, omwali Honorable Mpuuga Mafias, omwali Honorable Akampulira Prosi, bano abaagabana 1.7 billion abaatwala ebikutiya n'ebikutiya bya ssente. Kaakati nno kaweddemu emberenge egaze. Wenjogerera bano bonna abakaabana abaali bagamba nti ensonga jjukira luli baavayo ne batugamba nti nno baakebera mu parliamentary budget nga ssente zino baazitwala mu mateeka. Kaakati wenjogerera batunula bikwokwooma ng'enkoko ebiikira ew'amaguja. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kubanga emberenge yagaze dda. Oluvannyuma lwa Honorable Ssekikubo okuvaayo n'alangirira nti Essential Motion emikono gye mbadde nnoonya gyaweze, era olunaku olwa Mande ku bbalaza nsuubira ngenda kuba ndupurezentingayo mu paaliyamenti ku mmeeza ya Sipiika Anita Amongo, tulabe engeri gye tugenda okutunulamu mu nsonga zino. Era n'atugamba nti oba mulowooza mbalimba, saagala bagamba nti mbalimbako n'akatono, emikono gyaweze, era ngenda kuba mbawa lisiti y'emikono gye nkuŋŋaanyiza. Era Honorable Ssekikubo emikono yagituwadde dda, era ngenda kuba nkuyitiramu olabe ababaka abasayininze abaataddeko omukono ku kiwandiiko kino. Gwe otawuliramu mubakawo gwe manya naye omu ku baagabana, kubanga abasinga bonna ababaka mu constituency ezisinga bonna baataddeko omukono. Kati gwe otawuliramu mubaka bo mubuuze agenderera ki era nga nsonga ki? Ate nga waliwo juzi wano abaka abasembayo kusayininga
ku sayidi y'omu North eyo baava ne batubulira ensonga lwaki baasayininga. Bagamba nti nno baali bakoye pressure eva mu balonzi baabwe nga babagamba babafuusinga oteekako omukono. N'ekirala ne bawa endowooza ne bagamba nti no ekirala lwaki twataddeko omukono, ababaka bano bampuga abana abaagabana baagaana okuvaayo okuzzaayo ssente zino. Singa baavaayo zizzaayo ffe twandibadde tetuteekako omukono, naye olw'ensonga nti baagaana okuvaayo kyatuwaliriza naffe oteekako omukono ng'omukwano gwange ampuliriza. Honorable Ssekikubo atuwadde lisiti atutandikizza mu Central Division, mu Central Buganda Region. Mubende atugambye nti nno be bano abaataddeko emikono. Agambye Honorable Kabanda David oyo ye yatuteereddeko omukono. Honorable Museveni Wilson tuli mu Mubende District. Honorable Aji Bashir Lubega Sempa, mulimu Honorable Mbabazi Pasco, mulimu Honorable Hope Nakazibwe Gilaini. Abo Mubende mu Buganda Division bebo abasayininze. Kakati Honorable Kabanda David ono nno nga ya atwala MP wa Kasambya County. Museveni Wilson MP Buweekula South. Honorable Aji Bashir Lubega Sempa ono MP Mubende Municipality. Honorable Mbabazi Pasco MP Buweekula Country. Honorable Hope Nakazibwe Gilaini MP Mubende. Kaakati nno bwe tugendako mu Sembabule District, jjukira tukyali mu Buganda Region, mulimu Honorable Ssekikubo Siodro, mulimu Honorable Namugga Goreti, mulimu Honorable Mariam Begumish. Bano nno mwavuddeyo basatu. Honorable Ssekikubo ono nno nga ye Rwemiyaga Country, Namugga Goreti MP Mawogola South, Mariam Bugemisa Mary Bugemisa ono ye Sembabule District. Kati tudda Mityana, mulimu Honorable Zake Francis ono na MP Mityana Municipality, mulimu Honorable Rukyamuzi David Karwanga ono nga ye MP Busujju Country. Tuli ku babaka abaataddeko omukono ku Essential Motion ezigenda okuba nga zitujjira ku lunaku olw'Emmande, era bwe njogerera emitima gy'abafu commissioners gyewanise tebamanyi ki kigenda kuddirira gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kiboga District tulinamu Honorable Kaya Christine Nakimwero ono MP Kiboga. Tulinamu Honorable Dr. Kafeero Kiwanuka Kiboga MP East County. Wetudda mu Masaka District tulinamu Honorable Kanyike Evans Ronald ono nga MP Bukoto East Masaka. Tulinamu Honorable Namutawe Joan MP Masaka District. Tulinamu Honorable Engineer Richard Sebamala MP Bukoto Central. Kati wetuddako mu Kalungulu District tulinamu Honorable Katabazi Francis Katongole ono nno nga MP Kalungu East. Tulinamu Honorable Seruwungu G. Joseph ono nga MP Kalungu West. Kati wetuddako mu Kalangala District tulinamu Nakimuli Halen MP Kalangala District. Tulinamu Honorable Mukasa Julius Opondo ono nno nga MP Bujumba Country. Mukwano gwange yeeyo feezi
esooka ku ba MPs era gwe batowulira mubaka wo genda omubuuze nti oli omu ku bano bwe baayogerako abaalya gwe ogwawa oba okitegeera mubuuze gwe ogwawa nga tetwakuwulidde ku lwokano nga tetwakuwuliddeko oba okitegeera muganda wange gwe ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Embeera bwetyo weekyayimiridde gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Embeera ekyayimiridde bwetyo wabula wano tuyinawo nga nkyabatwala mu maaso tuyinawo ababaka nga Honorable Kirumira Hassan Katikamu South, tuyinamu Honorable Sekabira Dennis MP Katikamu North. Kakati wano tuyinamu bano ba MP bano benjogeddeko Bebukomansimbi District mumuli Honorable Kimuli Hassan Sekabira Dennis nga Hassan we Katikamu South nga Sekabira we Katikamu North. Kati mu Kampala District tuyinamu Honorable Ssenyonyi Joel Biseekezi ono nga MP Nakawa West. Tuyinamu Honorable Mukasa Aloysius MP Rubaga South. Tuyinamu Honorable Musonyi omuko katini Kampala District. Tuyinamu Honorable Nkuyingi Muwada ono nga Kyaddondo East. Tuyinamu Honorable Shamimu Marende ono nga MP Kampala District. Honorable Chenko Deriki ono nga MP Makindye East. Honorable Kawalia Abubeka ono nga MP Rubaga North. Tuyinamu Honorable Balimwezo Ronald Nsubuga ono nga MP Nakawa East gwe mukwano gwange ali eyo. Be babaka baffe mu Kampala District abakola ebbendobendo ly'e Kampala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye tewerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Update TV. Kakati ne wetwolekerako emukono tulinayo Honorable Kiwanuka Abdallah MP Mukono North. Honorable Namboze Bakireke Betty Mukono Municipality. Honorable Nambukeera Hanifa MP Mukono. Tuyinamu Honorable Simbwa Fred Kagwa ono MP Kachia MP Nakifuma Country gwe mukwano gwange ali yampuliriza eyekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza okola kyamaanyi yonna gy'osinza okutuwuliriza wabula twerabira ku subscribinga ku sharinga gwe mukwano gwange information bano abaana bagimanyeeko ategere MP we gwagenda okulonda so that bauti pepe eno egenda mugasa ebeere nga tajajamizza kaluluke na peeni ye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nga bwe nkugambye Mukono District be bavuddeyo. Katudda Nakaseke District tulina Honorable Nyongole Enoka MP Nakaseke North. Tulina Honorable Mayinja Alani MP Nakaseke Central. Tulinayo Honorable Lutamaguzi Semakula ono nga MP Nakaseke South. Bwetuddako mu Gomba District tulinayo Honorable Saazi Godfrey MP Gomba East. Bwetuddako mu Nakasongola eyo mu Gomba tufunyeyo omu yekka. Bwetuddako mu Nakasongola District tulinayo Honorable Mutebi Nuwa Wazara ono nga ye MP Nakasongola Country. Tulinayo Honorable Zawedde Victorious nga ono ye Nakasongola District MP Nakasongola District. Bwetuddako Kayunga District tulinayo Honorable Tebandeke Charles MP Mbale Country. Honorable Nsanja Patrick MP Ntenjeru South.
mukwano gwange gwe eyeekumira ku Yugi Updates. Ndowooza ensonga oziwulira, ensonga zeezo gwe mukwano gwange ali eyo. Wetuddako ku Rwenzori sub-region. Rwenzori sub-region tulinayo Kasese district. Mulimu Honorable Kamabaale Ferigo MP Kasese Municipality, Honorable Muhindu Harold. Tulinayo Honorable Muhindu Holland. Ono nga ye MP Mukonzo East. Tulina Honorable Soweji Kitanywa MP Busogola South. Tuli mu Kasese district, tuzze mu Rwenzori sub-region. Gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates. Nagamba teweerabira ku subscribinga natteeka ku kadde, anti amawulire mangi ge tuleeta, ate wenvaano ngenda baleetera amawulire agali kwokya. Anti twatandise dda okuteekateeka presidential abagenda okuba nga beesimbawo bifo by'obukulembeze. Waliwo enteekateeka eriwo ngenda kuba nga bawa. Teweerabira kintu kya kusubscribinga gwe mukwano gwange, kubanga otabusubscribinge go ojja kuba nago ogasubye gwe mukwano gwange, gajja kuba gakusubye gwe yenna ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Oba okitegeera? Nenze nkutegeeza nti nno okolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Wetuddako mu Kabaloole wekiri, tuba tudda ku Kabaloole. Tuba tudda mu Kabaloole. Mu Kabaloole district tulinamu Honorable Kasayija Stephen Kagwera MP Bulorya. Bundi bujjo tulinamu Honorable Gafabusa Richard Muhumuza MP Bwamba Country. Amanya si mangu baganda bange, tulina okugabawa mutegere ba MPs bammwe. Tulinamu Honorable Acrobat Kiza MP Bugenderera Country. Wetuddako ku Acholi region, Pada district. Eno tuli mu Pada district. Honorable Makech Christopher MP Aru Country. Tudda mu Gulu district tulinamu Honorable Aru Betty Okien MP Gulu City. Amuru district Honorable Gilbert Oranya MP Kirek South. Kitugumu district ni bano bonna babeera wanga tuteesa. Ndaba bangi naye mu kuteeseganya nze sibawulirayo. Tudda mu Kitugumu district Honorable Lwamaka Margaret MP Chwa East. Honorable Aneka Lit Dennis MP Kitugumu Municipality. Agago district tulinamu Honorable Lagen David Agaga MP. Moro Country Honorable Catherine Lamwak Woman MP Omoro district. Teso sub-region tulinamu Angola district. Tulinamu Honorable Dr. Yismat Abraham MP Kapil Country. Honorable Isodo Stella Aporot MP Ingora district. Kumi district tulinamu Honorable Oplot Simon Peter Ogwa
Ogaringa MP Kanyumu Country Ngora. Mukwano gwange yabo nga wowawulidde si line-up ya mupiira wabula beebo abagezezaako okuteekako omukono ku censure motion. Oba okitegeera mukwano gwange? Kaakati njagala mbatwaleko mu Kampala division zonna nzimaleyo. Nsoose ziri olw'ensonga nti bangi tetubamanyi naye twali twagala nabo tubamanyi. We tuddako mu Kyankwanzi district tulinamu Honorable Bigi Patrick K. Nyanzi MP Butemba Kiboga, Honorable Seddu Sendawula Christine MP Kyankwanzi district, Honorable Sebi Kali Joero MP Nkwekwe. Tulinamu Butambala district, tulinamu ye Butambala, tuddamu district ye Butambala, tulinamu Honorable Muwanga Kivumbi MP Butambala, Honorable Aisha Kabanda Narule, tulinamu oyo na MP Butambala district. Tulinamu Lakai district, tulinamu Honorable Lutaya Geoffrey MP Kakunto Lakai. Tulina Kasanda district, Honorable Nabandeke, sorry, Honorable Nabagambe, inakuba Nabagabe, Karure Flavia, Woman MP Kasanda district. Tulina muno mu Kasanda district tulinamu Honorable Kabuye Frank MP Kasanda South, Honorable Insamba Patrick Oshabe MP Kasanda North. Buvuma district tulinamu Honorable Mugabi Suzani MP Buvuma district. Tulinamu district y'Empigi district nabo basayininzeeko Honorable Kiyaga Hilary MP Mawokota North, Honorable Namboze Teddy Woman MP Impigi district, Honorable Yusufu Insibambi MP Mawokota South. Tulinamu Buyikwe district nayo mbasayininzeeyo, mulimu Honorable Serubula Stephanie MP Lugazi Municipality, Honorable Rwanga Jimmy ononga wa MP Injeru Buyikwe. Wakiso district tulinamu Honorable Insubuga Paul MP Busiro North, Honorable Naruyima Estandoza MP Wakiso district, Honorable Serukwenya David MP Wakiso district, Honorable Wakaima Musoke MP Nasana Municipality, Honorable Charisi Matovu onono MP Mbusiro South. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza bebamu ku baataddeko emikono okusobola okweza emikono 178 naye nga twali twagala emikono 76 naye 77 naye twagiwezeza ne tuyisa namu, era wenjogera tusambira mabega nga jjanzi. Era ku Mande obutaabeerenga ki enkoko tujja gikwasa mumwa wali eri ku Parliament. Anita Amongo wakola anajjo batajje kubajjukira bano abaali abanne era nabo bamanyi ensonga bebamanyi n'ensonga waaki baalya. Kaakati ffe ku Mande ku bbalaza enkoko tuli bagikwasa mumwa okusobola okusensualinga the 4 commissioners bano abaagabana akasiimo batubuulire baakabagabana lwaki era kaali kansonga ki. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza wabula kyoba tokola tuweerabira ku subscribinga. Gwatamanyi subscribinga kirya wansi ojagala ekigambo subscribe. Tuweerabira koona mukadde nagamba akadde kajja kuyamba kuleetera notification message okutegeeza nti waliwo information gwe tutaddeko ng'omukwano gwange yekumira ku egi updates. Kutegeeza nti nno mbaagala nnyo mikono gyange bali e Bulaaya, South Africa, Nairobi, USA,
bali UK, Jordan, mwana munna banaye mbaagala nnyo, abali Saudi, abali Dubai, mwebale nnyo kazana, baganda bange mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku mayingo ga Igi Updates TV, mwebale butavaako, ne wabaawo wadde ebitusoomooza ne sitiiro era musigalako, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukola kyamaanyi okuba nga muyimiriza amayingo ga Igi Updates TV.